Ssemateeka omujja w'ekibiina ekidukanya omuzannyo gw'ebikonde by'abayiga yagenderwamu okumalawo entalo ezaleeta n'ekibiina kino okwekutulamu, kyokka ate yandiba ng'agenda kwongera okwawulayawulamu mu bannabyamizannyo oluvannyuma lw'ekimu ku bibaye ebyombagana ekya Dr. Ntege Ssengendo okugamba nti ssemateeka akolwa waliwo ebimuwagakiddwamu. Omwogezi w'ekiwayi kino David Kyambadde agamba nti obuwayiro obumu tebabukkirizaamu naddala obukwata ku kulonda olukiiko. Ensonga enkulu ennyo yeeyo gye nkubuulidde nti mu bbago lyerimu Assembly yeeronda akakiiko akafuzi, ate mu bbago lyerimu pulezidenti bw'alondebwa ye yeerondera akakiiko ka bammemba kanaafuganga nako mu bbago lyerimu. Kakati ebbago eryo oyinza okuliyita eriwedde senga liwa obuyinza Assembly, ate obuyinza mu kiseera kye kimu ne libuwa ne pulezidenti. Kyambadde agamba nti tewali kibapya kwanguyiriza lukiiko tabamiruka ate nga ssemateeka tannaba kuggwa. So kakati nga tonnalongoosa ekyo toyinza kuleeta bbago eryo mu Assembly eriyise kubanga ddyo likyalwanagana lyokka. Bagamba nti ekibiina kya Nyakaana kisazeewo kyo okusigala nga kigenda mu maaso n'okutegeka ebikonde ng'ate baali bakikkaanyizzaako wamu ne AIBA emizannyo gy'abayiga giyimirire okutuusa nga bategeraganye. Kati emyaka gigenda kuwera 3 nga baddukanya ebikonde bali mu kwerumaaluma. Frank Serugo, WSTV, Kampala.